Cherop ne Lillian Anzazi be bawangudde emisinde gy'okusonderako ensimbi ez'okuzimba ekisenge ky'abalwadde ba Kkookolo mu ddwaliro ensambya ejja kilomita 21. Regina Kiritichi ne Edrisa Bukosi balebeza bannaabwe mu za kilomita 5. Olwekyo Kimbogwe ne Emmanuel Nankunda ne bawangula zaabu mu kilomita 10. Awangudde empaka zino Cherop agamba nti abadde yeetegekera gy'okutolontoka byalo gy'agenda okwetabamu e London. Abamu ku bazeetabyemu babadde basanyufu laba nga basse ettoffaali ku woodi ezimbibwa. Some of us we are Rotaractors and others are Rotarians. Tujja ne tudduka tubanga abayambi abakazi tukolektira tumala ne basobola okufuna eddagala. So that we can finish up the hospital. And you've seen the statistics. They are saying that actually cancer is on the rise, most especially with patients with HIV/AIDS. So in our wellness program and our CSR program, we thought it was key for UAP to participate. Wodi y'abalwadde ba Kkookolo mu ddwaliro ensambya yakumalirizibwa omwaka ogujja. Juma Keria, NTV kusaawa emu.